amakya g'olunaku olwaleero yonna gy'osinzira okuba nga otulaba wano ku NTV nga bulijjo ebigambo tebitta wetunuulira ensonga ez'enjawulo ez'ebyobufuzi kiki ekiri eyo ki ekiganye ki ekigenda maaso z'ensonga zetunuulira naddala ezo zigenda maaso n'okulaba nti zikwata ku ggwe ali wano mu ggwanga naawe alaba NTV. Nze Ali Mivule okutuusako puroguramu eno era nga tugenda kutambula n'abantu ab'enjawulo nga tutunuulira ensonga ezitali zimu. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri bbiri, twayingidde omwezi ogw'omusanvu, tulaba nti omwaka gulabika nga guddukira ddala. So the first half oba ekitundu ekisooka eky'omwaka kyo kiwedde, tuyingidde ekitundu ekyokubiri. Abasinga mutera okubaawo pulaani n'ogamba nti first quarter oba nasobola okukola kino, second quarter nkole kino. Kakati bw'otunuulira in terms of quarters zo zirabika nga quarter bbiri ziyisaawo, kati olina kuba nga otunuulira eno half oba quarter bbiri esigaddeyo zolina okuba nga weetereeza bw'oba tonnaba kwetereeza bulungi ku ebyo byewandyegadde okutuukiriza mwaka guno ogwa 2022. Njozaayoza bannanga bagenze ku hijja, mu luzungu batera okugamba hajj, tugamba hijja. Ekibinja ekisinga obunene kyagenze olunaku lwaggulu basitudde. Jjukira nti eno idi egenda kubeerayo sabbiiti ejja ey'okusala ebisolo, idi la adhuha. Batasobodde kugenda eri Makka ku Kaaba, bo ne basigala wano ne bakola emikolo egy'enjawulo. Mulina okusiba olunaku lwa Arafa lujja kubeera ndoozi era lwa sabbiiti ejja. Sabbiiti eno ebintu bingi ebitambudde. Twalabye ensonga z'ebyobufuzi, kyaddaaki kkooti yamaze nekkiriza muna FDC Kizza Besigye okweyimirirwa. Jjukira bano baali bagenda mu kkooti awo eya Buganda Road ne babagamba okweyimirira tekuliiwo, ne beeyongerayo okutuusa era sabbiiti eno lwe bakkiriziddwa okweyimirirwa ku misango egy'okuvaayo ne bakuma omuliro mu bantu bwe bajja wano. Ensonga y'okwogera ku miwendo egy'ekanami egiri waggulu egy'ebintu bwe batyo ne Mukaaku Lubega Mukaaku be babadde wali mu kkomera. Mu ngeri emu twalabye sabbiiti eno akakiiko akakosase ensonga z'okulira ku ttaka zino nazo zirabika nga zikyakutte wansi ne waggulu. Abajjukira Nataliya Namuli Nataliya w'emyaka 78 twalaba nti yeegaana ntafunanga ku buwumbi obubiri, so nga bannamateeka Buzibira sako ne Lubega n'abalala bagamba nti ono ensimbi yazifuna. Era ne Warren Besigye ne Warren Mwesigye y'omu ku abo abaleeteddwa mu kakiiko kano sabbiiti eno ng'agamba nti ye yamusasula obukadde 318 oluvannyuma lw'okukkaanya nti yasigale ng'abanja n'amuwa 380 n'abuvaamu nti akiveemu. Namukadde akyakalambidde nti tewali nsimbi gye yali alabyeko n'okutuusa olunaku olwaleero. Kale ensonga nnyingi ze tugenda okutunuulira olunaku olwaleero mu bigambo tebitta, naddala ensonga z'abasomesa wawe zituuse na biki ebikyaganye. Katukomewo tugende mu maaso nkubulire bendi nabo wano mu bigambo tebitta. Osobola okutugoberera ano ku programu yaffe ebigambo tebitta ng'osobola okukozesa ne omutimbagano ogenda ku YouTube oba Facebook. Olwo nno tusobola okutambulira ddala ffenna. Mpozi ne maaso awo tujja kufuna ku birowoozo byammwe era tujja somako ebimu ku ebyo binaabasobodde okuba nga bizze, tulabe kiki gwe kyolowooza ku mulamwa gwe tunaaba tukubaganyizaako ebirowoozo olunaku olwaleero. Nkutegeeza nti leero yatambulira n'abantu basatu era ng'asookera ddala wali ye RCC ow'e Lubaga omukulu Anderson Borora abadde aludde akabanga nga tetulabagana naye kyaddaaki we alabiseeko. Mukulu Borora wasuze otya gy'obulidde eyo? Gyendi eyo mu trenches z'e Lubaga tugezaako okukola ebisoboka. Tuli mu mwezi mupya mpozi ali newankubadde omwezi gugenderedde oba omwaka rather tekyandibadde kituufu nti omuntu yeeteeke ku pressure nti target ze nateeseeti nga sinaba zituukako ate kati obudde bunzigwako. It is never too late. Anytime ebintu bisobola okwekola essaawa yonna nga teweetadde ku pressure, nga teweetadde ku kikaliriro nti kino kirina okutuukirira. Oluusi ebintu ne baba bigaanye waliwo kyolekera Katonda. Omukisa gwa Mukama tegulina buyinike. Buli kimu n'otakiteeka mu mikono gyo nti nina okukituukako essaawa eno oba essaawa eri. Otherwise bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekyo kyoyogeddeko ekya biliyoni 10 ndowooza kirina bingi bye kizuukusa. Waliwo n'ekirala kye mutanafuna. Naye nga tujja kifuna.
mujja kukifuna temunnakiteekako buteesa attention, otherwise projects nyingi naddala eza gavumenti eziri abused, ezitagenda kutuukiriza bigendererwa byazo singa tuba tetuzitaddeeko maanyi mangi. N'ebirala ebigenda mu maaso y'ensonga ya parish development model, gye ndowooza nti abantu ba bulijjo basinge amaanyi ba technical persons mu nteekateeka z'ebintu bino. Singa tuleka ba technical persons okubanga be bateekinga center stage, parish development model bayinza ogyonoona. So nsaba abantu ba bulijjo benyigiremu nnyo mu kubumbabumba, oba okubumba, simanyi oba okubumbabumba kigambo kya Luganda, naye okubumba okuwa shape ekintu kya parish development model okusinziira ku programu ezibaddewo. Naye mwe abasomesezza oyinza okubagamba okukyetabamu nnyo naye ng'oli awulira bulizi kigambo parish development model n'akoma. Ffe oluusi abantu ffe tubanafuya naye nabo bategeera, given opportunity balina ebirowoozo ebisinga n'abo byabo abalowooza nti be bamanyi ennyo. So ng'oggyeko n'ekyokubasomesa nabo beetaaga okubeera consulted, beetaaga okwebuuzibwako, beetaaga okuwaayoko ku magezi nabo kiki kye balowooza ekisobola okuyamba mu kutereeza ezimu ku nteekateeka z'abantu. Tuleme kulowooza nti buli kye twagala okukolera abantu ffe tusinga okukitegeera. N'abantu bennyini balina ebirowoozo byabwe nti bw'obanga obawadde omukisa bwate bakuteera ebbumba ku kintu kino ky'oyagala okukola, ate ojja kwekanga nga kivuddeyo bulungi. So kyova olaba nze ndowooza era ngezaako n'okukiteekamu nnyo naddala mu ggombolola yaffe ey'erubaga okufuba okulaba nti input y'abantu ku kiki kye basobola okukozesa essente zino evaayo nnyo okusinga input yaffe abatono ennyo ng'ate bali be bangi. Okay, webale nnyo omukulu Anderson Borola nga bw'owulidde ensonga za parish development model, ndowooza ab'erubaga ensonga ezo bazitegedde bulungi era mulina okuba nga muzettanira. Amuddirira yo mukulu erinnya ye tatera kwagala nnyo ddikozesa naye lyankwata nze erya Elias Luyimbazi Elias Nalukoola, bwe siryogera mba mpulira nga teriweddeeyo bulungi. Omukulu Luyimbazi Nalukoola munnamateeka mu kibiina ekya Democratic Party era munnamateeka akola emirimu emirala. Katubuuzeeko tweyongereyo. Mwebale nnyo okunkyazaako mu NTV, muli bannaggwano nno. Abalala batya okunneetantala okukyalako gye bali nga balowooza nti oba oliawo nnyinza okugamba ebigambo ebikaawa ng'omususa ne bibaleetera kali nsambulira. Naye sitera kufuna bangi bambuulirako nti nabaleetedde embeera enzibu, oba oliawo nammwe kyemuva temuntya kunkyazaako. Newankubadde nga abalala balowooza mbu njogera ebigambo ebikaawa, naye ndowooza si kituufu, kiva mu kulowooza. Bannange bano simanyi oba wabafalaasidde bwe balina obuvunaanyizibwa okundeka njogere, newankubadde nga tebalina buvunaanyizibwa kukkiriziganya nange. Naye bwe naaba nga njogedde eby'ensonga taata RCC ne honorable mukkiriziganye nange. Kasita naawe okkiriziganye nawe. Waliwo okwagala tukkiriziganye naawe. Oyagala bakkiriziganye naawe wadde nga tebakkiriziganya. Ebiba nga bya nsonga. Naye mukulu Bulolo ono ayolesezza okwennyamira ate nga ye kwe twandyesigamye kuba yaava eri mu gavumenti ng'alaga obunafu bwabwe gamba ng'obubbi obulyake n'obulabbayo obufungamye mu projects za gavumenti. Tolabye bwakkaatiriza ekyobuwumbi 10 obwagenze butyo nga babba gavumenti eno ng'ate bo be bali mu buyinza, era n'ayongera n'akulaga obunafu bwabwe nti bannansi basaana okwebuuzaako nga tetunnaleeta projects. Naye baleese ekintu kyabwe, bamaze okukireeta bakyandika okukibuulira bannansi, ate kaakati akubendeka mwoyo nti ne bannansi bandibadde balungi okwebuuzaako. Mwabeebuuzaako ddi? Ekizibu kyabwe batandika enkulaakulana
nga tebannaba kuvaayo nanteekateeka. Ekirala ekyennyamiza bwana Mivule nti gavumenti ya muganda wange ezzeeyo emabega emyaka mingi. Bazzeeyo eri nti bw'oba olaba ateeberezebwa okuba omubbi kuba ku nnyamotte. Kale ekyo nakyo kizze mu wiiki eno kinakuwaza mu ngeri y'emu ne minisita w'ebyenjigiriza okuvaayo n'akukkulumira abasomesa nti mutuliddemu olukwe twabawanga ssente mu kiseera kya lockdown nga tulowooza munaasomesa busomesa naye kati ate mukaayanye mwagala empeera mwakolawo endagaano nabo nti bwe tunaabawa ssente omusaala gwammwe mu lockdown munaatuliyirira. Ekirala abannasayansi bo abasomesa sayansi bo tebaafuna. Awo tugenda kujjawo wennyini wetugenda okutandikira. Kansooke n'omukulu Honorable Sajjalyabeene Sempala Kigozi. So nayanze nange nimusanyufu ndudde okujjako wano naye nange simanyi lwaki naye ndowooza kati ntandise naye nga sina bamanyi abasomesaka bagamba togenda ku luzzi n'ovaayo na nnyonta. Siyinza buteebaza bazadde aba Eden College abajja ku MDD wiiki ziri ne batukolera omulimu mulungi nnyo mulinyoboledde ate n'okutuwa abaana ate era n'ennyongera okubeebaza nti twongere onywerera mu nteekateeka ez'okukuza emyaka 25 egya Eden College. Mbayita sibo nawe nkuyise nga 7/7/2023 tujja kuba Lwakutaano tusuubira okujaganya bulungi nnyo emyaka 25 egya Eden College. Ate era ku Sunday eno nga 3 abazadde bange aba senior 3 ne senior 5 ze tuyita sub candidates tubasaba mujje mu meeting yammwe tusobole okutetenkanya ensonga. Senior 4 twali bakubeera mu February nga bulijjo naye byaliwo mwabiraba. So olunaku olusembeyo lwa ttaamu lwe tujja okuba nammwe. Senior 1 ne senior 2 tuli mu October. Akati mukama wange ensembyayo n'ensonga 2 njagala okwebaza abashakobo bamanyi St. Henry's Old Students Association nga 16 omwezi guno St. Henry's College gye nasomera emyaka 68 to 73 tugenda kweza emyaka 10 kasooka essomo libaawo. Naye ekimu ku byansanyudde n'empulira nga nkyamuse ne neeyongera okuba nga njagala okuba Munnayuganda ow'omugaso bwe mba ndi nti mu myaka egyo 10 balonzeyo abantu 20 abakoleredde essomero. Mu kwogera kwabwe mbona bakolerera n'eggwanga ndoza nange mbadde simanyi naye ne banteekamu 21 ne bankwasa engabo nti mu 21 mu myaka 10 kyokoze gyekiri neyanziza nnyo neyanzege. Nsimbyayo n'okukubiriza bannamakindi Ssaabagabo munisipaali nkya misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Mutuufu bw'otadduka ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka twagala Obuganda bwonna buggwere ku nguudo. N'ababadde balowooza nti Ssaabasajja Kabaka taliiyo oba talina buwagizi bakikutte tubajooge tukole buli kimu kyonna kye twagala ekirungi ekiri mu mateeka. Naye nga mbakunga benna mujje tudduke emisinde tusobole okuyamba bannaffe abali mu buzibu ku ndwadde eya siriimu. Ogambye okudduka emisinde ngenza okutunulira mukulu Sajjalyabeene naawe kennyini ogidduke. Kakati obuzibu bw'olina obuzibu ono bw'alina atya kati omujozi ngenda gukugulira ojje tulabe bw'onoonsooka kabuka. Manyi bakulu kambabuulire ebintu by'obulamu n'ebizibu toyinza kuŋŋamba nti ndi munene nga nze sikyewulira. Era abantu abasinga bagamba nze ndi musajja mulungi nnyo ndi musajja mugagga lindako kabakulabe bakugambe. Akati nange bw'obuba ondaba byolaba birala nange kindi kirala. Mu nsangi zino bw'oteewaanako abantu bali bize ku byabwe nze ate kati nze seewaana nze nkulaga kulagako bulazi katono kyeŋŋambye ngenda mugulira mujozi tugende Kagwa aliwe bwanansooka kintu kyangu nnyo. Ebinaavaayo togaana okubuulira abatulaba nedda ssebo
mu studio muno nayitibwa buyitibwa akati bwe mbanga nkugende tudduke owulira gwereeta wa kamera akulage naye tojja muleeta kubanga otya okuswala mukulu musajja lyabene nga abakulu bano we bakweyanjulidde nyongera okwaniriza ku bigambo tebitta nga bankutegeeza nti sabbiiti eno ensonga z'abasomesa n'okutuusa kati tezinnaba kuggwa. Wakyaliwo era enteesaganya ezikyagenda mu maaso naye wetuukidde olunaku olwaleero nga mpaawo kintu kyatuukiddwako kyogamba nti kiri conclusive oba ekyo kyoyinza okuyimirako n'ogamba nti waliwo enzikiriziganya wakati wa gavumenti n'abasomesa aba arts. Mpozi okubuulira yakatwegattako kwe kuba nti abasomesa ba arts bakukuluma bagamba oyongeza otya wa sciences fe n'otatwongeza nabwe kityo batandika okwekalakasa okuva nga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwo tukubye emabega n'okutuusa olunaku olwaleero tebannadda mu bibiina. Ngenda kusooka ne mukulu RCC batugamba nti babalagira nti abasomesa bano abaganye okudda mugende mu bibiina oba ku masomero mutandika okuregisteringa ababatannaba kudda mu bibiina. Erubaga eyo mulimu gwadde gutandise wadde otandise ogugwo bwewakawandiisayo bameka abo abatannadda mu bibiina balina okugibwa ku government payroll. Okusookera ddala ekintu ky'abasomesa kintu kikulu nnyo n'okwekalakaasa kwabwe oba okulaga obutali bumativu kwabwe nze ndowooza nti batuufu olw'ensonga nti embeera y'obulamu ekyuse n'ebyetaago bingi ate bye tubasuubiramu bingi nti omusomesa okutuula nakkakkana mu kibiina nga teyeraliikiridde butya bw'anadda eka na biki by'anaasanga eka yeetaaga okuba nga mumativu nti ejjamba lye bunaazibira lijja kuba lyesobola. Ekyenjawulo ekirimu nti ekiseera bino byonna bwe bitukidde mu kaseera ak'akazigizigi akatali ka bulijjo era akatali nti kasobozesa buli kimu okugenda mu maaso nti n'ebyo byonna ebyali biteekateekebwa kubanga gavumenti yo ngayo yali erowooza nti ebirowoozo by'okwongeza abasayansi we byatandikira we tunaatuukira olwaleero n'abalala bonna bajja kuba bayingidde mu kibalo ekyokwongezebwa omusaala. Ekintu ekyajja ne kiyingirirwa ebintu eby'enjawulo omwali egyo emyaka ebiri egyatuyisa obubi ennyo ne gizza ebyenfuna emabega omwali kakati n'ebiyingiddemu kati ebya bbeeyi y'ebintu n'omusolo omuva ssente ezirabirira abakozi ba gavumenti n'emirimu gyazo nti olwaleero ne bwe buba busuubuzi bulina ebizibu ne bwe biba bintu bya bulijjo ebikolebwa wano birina obuzibu nti tukyali mu kuwona ekirwadde both mu bulamu bwa bulijjo wabula ate ne mu byenfuna. So n'okwongeza abasayansi jjukira waliwoko akalipagano wakati wa gavumenti nabo nabo bagamba nti muluddewo ekisuubizo kyammwe kye mwakola mwandibadde mukituukiriza. So omutima gw'okwongeza abakozi bonna mu gavumenti kibaddemu naye nga okikola ddi olw'ensonga nti sente ezisasulwa bw'okomiitinga nti mivule tujja muwa emitwalo 7 si gya mulundi gumu nti mwezi gumu ate oba tokyasobola kudda mabega nti owaayo mbadde nkuwa 8 naye embeera ekoze eki etabuse katuddeyo ko kwa 5 katono tunaamala ne tukola ki ne tukomawo. So commitment ey'okwongeza abasomesa bonna holistically nebanga yafunamu setback nga bwe nkugambye nti 2018-19 ekirowoozo ky'okwongeza abasayansi tukyali mu mutima nti oba oliawo tunaatukiramu 22 buli yenna ali mu kisero kino ajja kuba asobola okulooza ku buli ekyetaagisa okubaamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti olwaleero kyendowooza nti abasomesa okwediima nga bakayisa budget
nakyo kiyinamuko akakunizo kubanga olwaleero ne bwogamba nti bayise supplementary ebeera one off nti tuzifunye kale trillion yino tugifunye naye togenda kusaba eddako mwezi gujja naguli so kiteekwa okuba nti enteekateeka yonna eno ebintu ebimu either bibadde funded bikendeezebwa either bikoki naye nga budget yonna evudde wansi ng'ezeesunsulwa so nze muli akakunizo kendabawo wano saawa zino era kenjagala gavumenti n'abasomesa naddala abasomesa bakkiriziganyeeko kwe kukkiriza nti kituufu first of all kituufu okwongeza abasomesa omusaala tekiriiko kuteesa kyo si kyakuteesa kirina okubeera mu priorities eza gavumenti. Ekyokubiri balina okukkiriziganya ku ddi commitment eno gye twagala tukole ddi ye kubanga kyempuliddeko olwaleero wadde akagulumbo kakyali ku kwongeza omusaala naye ate akakyaliwo akalala kali nti meka kale oyagala kwongeza meka kuba kati bw'obanga ogenda sasula owa science bukadde buna owa arts nga abamu roughly net bafuna nga 960 mutwalo nga 96 kubanga kati ekizibu ekirala ojja kwekanga nti waliwo discussion nti twenkanankana oba tetwenkanankana ekyo kimu. Ekyokubiri zoyagala zisoboka oba tezisoboka ekyo kyakubiri. Ekyokusatu bwe ziba zisoboka nzifuna ddi katulaba nti enteeseganya zino zonna zirina emitendera egisobola okuba emiwanvu n'okusinga lwe tusuubira naye ate nga tulina abaana abamaze emyaka 2 nga tebasoma olwedde baddadda wansi baddadda emabega baddirira mukko kaakati n'omwaka ogubaddewo tulikava ate nagwo guyinza okwekanga nga gufiirwa so sekita abantu abamu bayinza okuba nga yes abasomesa enteeseganya zaabwe zino ziyinza okuba nga zirina we zigenda batuusa naye ate abayizi most especially abayizi bagenda okufuna setback ey'ekika ekyawaggulu nti newabadde apiikinze kaakati ate akomyewo kemabega so ndowooza enteeseganya zino z'omulanga gwenjagala ngezezaako okwogera ne muganda wange mukwano gwange Baguma nga bulijjo njagala kumanya exactly ekituufu kyeki ng'ekituufu kiri nti abasomesa bali determined okufuna kyebakola ki kibasaba kati ndabawaawo obuzibu nze ng'omuntu nti gavumenti eyinza okwekomitinga naye ate yeetaaga tuli consider almost ojja kwekanga nga yeetaaga okulisindinga nga 5% or 6% ebyo byebadde egenda okukola. Gavumenti yali teyekomitinga dda mu 2018 okubongeza omusaala anti yali yekomitinga nekugamba nti nekifeezinga kubanga gavumenti bwebanga ekola eyo recurrent budget nkugambye kasite eyingira nebeera nga eri endorsed tosobola kugijjawo tosobola kugikyusa oteekwa okukola kyosobola ojja kwekanga nti local collection oba omusolo ogusoloozebwa oluusi oguvaako ensako y'abakozi ba gavumenti singa ogwongeramu kaakati ekiriwo nga guyinza okuzitoowererwa so tulina n'okumanya sente zino singa tuziteeka mu budget tulina kuzeewola oba tulina kuzijja wantu walala luddawa so commitment eno ojja kwekanga nti eyina implication y'amaanyi ku mirimu gya gavumenti eyina implication y'amaanyi ku nzirukanya ebadde teri nteeketeeke ojja kwekanga eyina implication y'amaanyi nti gavumenti out of pressure eyinza okwekomitinga ekintu ekiyinza okugifuukiramu koko akanyeenya so mu ngeri eno nze ndowooza nga nkubiira ku nsonga eno nti nekyokutiisatiisa by the way minisita nedda omutesitesi addayo n'akijjayo agamba kale twogere I think minisita ye yakijjayo n'agamba abasomesa
baleke twogere nabo yakijjayo omutima mulungi oba kaze tukali kayitiddawo ffe tekitukwatako omutima gwe kyaviiramu naye enteesaganya ezabaddewo ezasembeyo ne vice president zasembye nga abasomesa at least balinga abamativu bagamba enteesaganya ze twafunye leero so balinda kuzizza eri president kuba abadde taliiwo yakomyewo nabo baddeyo balowooze ku nteekateeka zaabwe oba kituufu basobola okuteesa nga abaana basoma oba abaana basigale ewaka basooke bateese kati ebyo bye bikyaliwo ebibiri eno tebanaba kuzza mawulire nere tebanaba kuzza mawulire kuba bolaba tambo yali etandika manatu olw'embeera y'ebyenfuna abazadde abamu abaana bali bajje mu masomero aga private nga babazizza amasomero aga gavumenti ate ekitali wali emabega kubajjukira abasinga waliwo exodus awo y'amaanyi abasinga abaana nga babatadde muki mu masomero ga private naye kakati abazadde babadde bafunidde ate okuddamu okufuna obwesige mu masomero ga gavumenti bwebito bwe bigenze mukulu Luyimbazi Nalukoola owa arts n'owa sciences mukulu Bulola akyogeddeko wali kiri binding omusomesa wa arts ne sciences okubanga bafuna omusaala gwe gumu kuba kati ndowooza beemu ebikyaganye enteesaganya zino fine wiire eyinza okubeerawo ey'okwongeza omusaala naye kati Nalukoola asomesa history ne Bulola asomesa science and math RC sajja agamba nti nina okufuna ensimbi nnyingi byensomesa biri tekiniko nnyo bizibu Nalukoola agamba tosobola bisomesa nga nange sisomesezza middle ground tugifunawa ku musaala guno kuba at the end of the day enjovu ebbiri wezirwanira mundo gwe gukola ki gwe gukafiiramu bayizi bakosebwa nnyo covid-19 naye n'okutuusa kati ate ebyo byazzeemu omuntu ayagala okulemererwa akola ekintu kimu kyokka alemwa kuteekateeka kasita tateekateeka ateekwa okulemererwa omufoto mubisenga tannafa pulezidenti afuga kuno yavaayo n'ekirowoozo ky'okuwa abasomesa ba sayansi sente nnyingi ezisinga ku z'abannaabwe nga tateeseteese ekisooka omuwiiwa ow'amagezi oba oli awo ku nsonga z'amateeka yamubuulira amagezi ago n'agasambajja oba teyamuwa magezi kuba bw'osoma ssemateeka mu kawaayiro aka40 akatundu akasooka ennyingo bba egamba nti abo abakola emirimu gye gimu batekwa okufuna empeera ey'enkanankana bwe tuba nga ffenna tuli basomesa tufuna gwe gumu tekuliko waliwo is it professional is it allowance na biki eyo ne PT mu Lunyaanyimbe kisomebwa nti balina okufuna equal pay omusaala ogw'enkanankana kasita emirimu gibanga gye gimu kale nno oyo omukulembeze yenna alengerera ewala owa vision nga bw'atera okuyitibwa yalibadde yakiraba nti ekyo kyagenzeemu kwetyabira kalimu obuwuka singa osalawo okugamba nti abasomesa sayansi bafune obukadde 4 aba arts babeere ku 70,000 oba obusente obulala obukka wansi kale awo waliwo embeteze enzibu okuvuunuka ekyokubiri aliwo asinga munne omusana gusinga enkuba oba enkuba esinga omusana nze ndowooza byonna birina kutambulira wamu kubanga naanaakuguka mu chemistry nga tayize lulimi Lunyaanyimbe Olungereza ayinza okukaluubirizibwa tubadde tetunnafuna bulungi nsomesa ya chemistry ng'ogisomesa mu lulimi lunnansi ekirala ku bonna ani mukugu akyasinze kubanga naawe asomesa physics osomesa Newton's law of motion Newton agamba nti ekintu kisigala awo wekiri okutuusa nga amaanyi gavudde ebweru ne gajja ne gakijjawo gwe kyosomesa si byebyo Newton byayogerako olaba ne Newton tumuwakanya tugamba nti ekyo si law si tteeka wabula it is truism si theory kakati ate ow'oluzungu era naye era byasomesa byebyo akuŋŋaanya ebyo ebizze biwandiikibwa n'abyogera naawe bw'okuŋŋaanya ebirala kati anjawulo eri luddawa ffenna tukwatagane tusobole okutambulira awamu bwe wali badde oyagala okulinnyisa omusaala gw'abasomesa wali kikoze mu Lunyaanyimbe nga ndwewoze nga kyokola kiri systematic
nga kiri deliberate nga kiri consistent nti olinyisa mpola mpola nga naye olina woosonga wooyagala weeyongera amaanyi. Twayogerako olumu nga tuli wano nti gavumenti erina policies. Waliwo bw'eba eyagala obutimba bw'ensiri bujje bungi mu Uganda esobola okuyita mu musolo negamba abaleeta obutimba bw'ensiri tebaggyibwako musolo oba omusolo gubeere mutono. Ne bw'eba eyagala abasomesa aba sciences beeyongere obungi erina byesobola okukola nga tegenze mu kulinnyisa musaala gwabwe butereevu nga naye guleeta mpola mpola nga eraga nti abo abasomye ebyo bayina we bagenda okukola awateredde nti golowooza waliwo eyankaka nsoma amateeka naye omuzadde wange naye yakiwulirako n'abalala abalinaanya awo nti bannamateeka bafuna omusaala muzito kyekyatuleetera okwagala ennyo okudda eyo n'asoma obusawo bw'atyo naye ekiseera ne kijja ne batandika okumalamu. Tewagenda kusoma bwa looya akuweereza ggwanga wagenda kufuna nsimbi? Empeera gye njogerako mulimu okuwaanibwawaanibwa mulimu ensimbi. Gwe ssebo okwagala ensi yo tekitegeeza kwerya nkuta. Nationalism tekitegeeza kubonaabona. Oteekwa era okufuna omusaala ssebo remuneration. Golowooza omusomesa afuna emitwalo 7 omwezi alisomesa ddi omwana we afuuke pulida nga nze ng'okusomesa omwana afuuke pulida kyabuwanana bw'anaaba nga tayongeddwa mpeera. Kiwulirwa kitya nti bali bo abasomesa history bo bafune emitwalo 6 bano bannaabo abasomesa biology ne physics bafune emiliyoni 4. Golowooza nti bw'obanga kyekyo kye wagenderera kyokka kulwanirira nsi yo tokemettereramuuko muli nga gwe empeera ejja temala okugula ebyokulya okubitwalira abaana. Nabwe ekityo tusaana tuteeketeeke bulungi bwe tuba bakulinnyisa misaala. Olaba pulezidenti wa kuno yalemwa n'okukkiriziganya n'enkola ey'okufuna omusaala waakiri ogutandikirwako minimum wage. Ng'ekimu ku ebyo bye yeesembeesa nabyo kusanyusa bamusigansimbi. Bamusigansimbi be tukyalemereddwa okulaba ebibavaamu ku lw'eggwanga lyaffe okukulaakulana. Zezo ensonga entonotono zaaleeta ne bwe kituuka ku kulwanyisa obulyake n'obulabbayi nti abo bagenda empola bayinza essente zijja mu ggwanga ne bazitwala ewalala. Nze ndowooza nti abasomesa bwe kyandibadde nga kyetaaga kuba consulting beebuuzaako kye twalisoose okukola naye bwe twatwala siteepu eyo ereeta obutali bwenkanya tetusobola kubanga tewali kwekalakaasa. Ekirala olulimi oluwulirwa abakulembeze ba kuno olulimi lwa kwekalakaasa kubanga mukulu Museveni ekkubo bwe lyaggalwawo erya demokrasiya ye yennyini yayogera yagamba obotaggaddewo ekkubo eryaliyitiddwamu ery'emirembe nabwe ekityo okulwana kwe kusaanidde. Okuva 81 twafuna okumanyisibwa nti olina kwesuula mu jjulume olyoka ofune kyoyagala. Mukulu Sajjali Abeeni Honorable, olulimi okusooka gavumenti lwe yakozesezza ton yabadde ya waggulu mudde mu bibiina ne bawa ne ultimatum naye oluvannyuma baabimenyewo ne bagaa nti bo tebannaba ku ultimatum. Mudde mu bibiina oba si kyo tubawandukulula okuva ku government payroll. Waliwo we nali ne ngamba abantu nti ebintu gavumenti bigisobedde kubanga buli ngeri egenda kulya ebigambo byayo. Naye ekyomukisa omulungi erina ababikasuka ate yategekawo n'ababirya kubanga minisitule emu bwegamba nti tukole kino n'avaayo ate bonna yo gavumenti ne batwala nga batuufu kitegeeza nti yabategeka butegesi gwe kasukayo gwerya otherwise toyina bwongamba olwaleero. Infact bwe nali nkola masters twali mu Walsh University mu USA omusajja n'agamba nti problem ya Africa ziri ezi Africa. One, tetulina forward planning at all. Ekyokubiri, time management. Byonna bw'obigattaawo ekiba kizibu nnyo kubanga singa twatuuse leeti ku puroguramu eno ebadde efudde. Era ddi lw'okola ekintu kimatalinga. Gavumenti ya wano erinda ekintu n'ekisajjuka
netandika okukola ki okukiraba kubanga ani abadde tamanyi nti ensi emyaka 3 gye tumaze ne President Museveni ebintu bigenze byononeka mpola emisala tekyali mu kigasa nebigenderako ate bwogamba nti abasayansi basinga aba arts ngate byetulaba ku ground ate byo biraga kirala mbasi kitegeera kubanga tikankuwe ekyokulabirako bwe nze ndi musomesa secondary nsomesa economics kubala ne computer now bwe baba tugamba nga bagenda okugaba UNEB grades baga nti omuntu tajja kuweebwa first grade ne bwanaafuna kamu emirundi 7 oluzungu oba okubala n'alufunamu n'ataluyita so bagatta science okubala n'oluzungu arts balyoke bafuna ekyo ne bayongerako ne bagamba nti bw'omala okukola ezo olina okuyitayo ne science endala eki osobola okukola ki okufuna first grade kakati bw'omalawo oyinza okwongerako sciences oba oyinza okwongerako arts naye nezoyongerako ne banakola batya era arts ezisinga obungi kubanga zeziriwo akati ne system yenyini gye tulimu eraga nti ekintu kyandi balansinze naye ate bo baga nti kati bali tubasuule kitegeeza nti n'abaana bagenda okufuluma ebya first grade babiveeko kubanga bwe nabanga eri twakyali batica kijja kuba tekikyaliyo katugendeko mu primary fena tulina abaana mu primary oba twali tuyiseeyoko basoma subject 4 oluzungu art SST simanyi oba art ba science nobeerawo ne science kyekyo sensitive mulimu ka geography mulimu ka history muli n'okubala akati naye baticha gwegenda mu primary school and primary school never ya government ticha asomesa oluzungu yayingirako mu science yayingirako mu kola kati abo bana abaawula batya tababalanga ba arts aba primary kuba gambyo sango oli asomesa SSC n'asomesa ne science anti kakati ate bw'amala okusomesa science kati yeto omuwe naye alina okufuna kubanga naye asomeseza science mwana ava mu science najja kutuuka ne mu arts owulira akati obuzibu ne bubanga bubajjidde naye njagala okutegeeza gavumenti nti ate kino ekintu abatulaba bassebo ne bannyabo gavumenti yakigenderera gavumenti erina ekizibu kyerina nti ebintu werabanga bino bigenda eyagala nnyo okwawuzayawuzaamu waliwo kyetuyita divide and rule mu management divide and rule ekozesebwa bw'obanga oyagala okutereeza ensonga naye ng'olaba eyinza okufunamu obuzibu noga ndi kati kanjogere ku ssomero ba managers head teacher deputy n'abalala kasooke mba tumala okukubaganya tulabe bwakita ekikwatayo baga ndi aniddaluza ekintu kituufu kati olwokuba nti eri wansi wayinza okubayo abanaakaluba ndaga kati ate tukwate ba heads of department nabo mulaba mutya nti kituufu akati muganda kati baticha ate bali batya kati ogenda okutuuka mubasomesa nga bulina kintu kiteredde kuga nti ogenda osikayo abamu nga bw'obazza naye kati wano yo gavumenti yekyekola egamba ogenda kintu katukyawuzeemu bwawuza bagiyitani yunato yasooka nejawuza wamu nedira abasayansi ne bakozesa ekyabwe kati mpulidde n'aba arts bakola ekyabwe nawulidde bakola kyabwe kakati automatically baticha babadde united ku nsonga zaabwe ebintu bikalubye era ekyo budolaba nga bamala okujjayo bali ne bakola ki ne baba wa akasente basobole obivaako naye ate waliwo n'ekizibu ekyaya kyetulina singa okutta statistics bulungi n'okwata amasomero agali mu Uganda kuba bwe nakebedde ku UNEB erina UNEB centers ezikonokiriza mu 4,000 ziringa mu 3 something ate ge amasomero gokka agali mu UNEB naye agali registered gagobereza akakaaga akati mu masomero ago amasomero ga gavumenti nebo twakata Kampala yekka okwata St Mary's College Kisubi agwera atenga nago simojo waga government actually kubanga nagonda banga aga private kubanga ekisubi ba brother wa Kisubi abangu bansomesa tubagambyeko ate government inzo okulemerwa okuyingira n'ekibulibwa ebito ne wanegayaza akati ago by records ze twakafuna ko ze tulina ziri agali about 25% gega government mwemuli abasomesa aba science bagala okwongeza bokka akati abasomesa aba science abasigadde 75% abali mu private schools and private schools today is the vanguard of education era nze ngamba abantu manyi waliwo etteeka Education Act mukulu babisoma ennyo naye nange nasomo yakatonotono nga tuli mu byenjigiriza ekugamba toteekwa kugoba mwana mu ssomero okujjako nga ministry yeragidde
etteeka eryo balikola ng'amasomero ga gavumenti matono ate nga ge galimu gokka kubanga nzijukira we twabeera ekitovu 6873 private school yali egi bagiyitanga St Bernards Kiswera okiraba akati nga kikola amakulu nti bwe tuba nga tugenze mu selection ne tukuwa abaana totekwa kubagoba ng'ate ffe abaamu kuba tukoleze ki naye kati olwaliro sempale kigozi ejali abeene abaana bange nonda balonde ne mulobaleeta naye ati bwe oyagala obagoba ate kati oyagala ngende mu gavumenti tikiriyo naw nzira y'omukulu oli gyevudde nti ekintu era kyolaba mukulu RCC simanyi lwaki muli mu mirimu egyo kubanga byemwogera birala nebyemukola birala nti abantu be bandibadde batandikirwako okukola policies si kyekyo akati ate policies ziva waggulu nezituuka wansi ate nemwejjusa nti ate lwaki tizava wansi kubanga bwe tubanga 75% of the education sector eri mu private automatically okuleeta policy egenda okukwata ku nsonga ya education yandibadde eriva wansi netutandika okutwalika tukoze tutya era nno bwonooleeta bali ogenda okuleeta ekizibu ate mu private schools kubanga olwedde tulina ekizibu kyotenza nakumanya ate n'abantu bebagamba okugoba simanya bamu naabasobola era ndowooza ensonga lwaki batuuninze down kubanga mpulidde ogambye nti wa Museveni kati gye babitutte ate nayo nsonga ndala nnyo munsonyiwa okubuukabuuka President Museveni gavumenti erina sisitemu etambulira ebintu biteekwa kusalwawo omukulu yekka wano wandibaddewo ensonga ate bigaana bitya babitandiseeko tibanne bakubitandikako kakati kankubuulire bw'oba oyagala okugogola ekidiba sooka okisiikuule naye bwe kisiikuka nga obadde totegedde era kigogole kyentegeeza nina ekidiba kyange ndabanga ekiteese bwe manya okigogola nyinza okisiikula nenda oba kirina kazambi naye bwe mbanga sikisiikudde akabuzi ne kagwamu nga sitegedde mu ngeri yokka ajjayo ne kisiikuuka bwezijukira nga nti ekidiba kirimu kazambi akati nakati olwaleero gavumenti kati yandibadde nga yalaba dda nti amazzi gano nga galimu olwa yeroyero ndoza geetaaga okutereeza gaddemu gafuuka emamyufu baga green oba nga bwe gateekwa okuba siina mutawaana munsonyiwe mbadde mpabye naye kati bw'omala okiraba gasiikule omanye kati awe wava wali planning nebaga tibannaye kakati twagala kwongeza misaala tukoze tutya jjukira abasajja bebagamba okugoba ebintu bino bizibu katonda alina engeri gyaleeta ebintu bye abasajja bagenza okugamba nti tukole strike gavumenti naye katujja bagoba nga nebo tebakyalumwa covid yabagubya dda babeerawo nga tebalina sente kati bagoba ate ne gavumenti naye bigisobedde abasajja balemeddeko yonoogoba onontuusaawa andi bagamba bangi abamaliriza okusoma baagala emirimu egyo gwe sajja lyabeene oba olaba nti emitwalo 96 mitono kakati kankubuulire simanyi bwewasoma naye nyinza okuba nga omukulu ono yasoma okusingako naye kayinza omuleeta n'omuteeka wano n'atandika okukola byokola wano abimanyi omale kujja kubanga oli amazewo okusoma gweomuleero ariplacinga w'emyaka 10 mu kusomesa tekiriyo by the way abatulaba kambategeeze okusoma kukutuusa butuusa wookolera naye oteeka okuba n'ebirala ebikola omulimu ogwo n'experience gy'ofunye kubanga mu buli ngeri kati ngonza olwaleero nze omu ku baali bagaa nti okuba omwana kibi naye mbakuba bwe mba nga maze okutegeera lwaki nti ateeka okukuba era nga tukkiriza n'omuzadde nti omwana ono si ye mubi naye alina ekiwuka kye tuteeka okukuba naye ate okukuba omwana is not the solution kwegamba nti okubagamba oba tisatisa tujja bagoba is not a solution kuba oteeka okubaawo ekizibu ekirala kankuwa ekyokulabirako omwana omu yatuukanga leeti okuva tambuli yatandika paka nga mu makkati ne bamukuba ne bamuwa ebibonerezo ne bakola batya naye nga buli lunaku atuuka leeti okutuusa oluli yabagamba nanga ndi omwana ono timumubonereza wati okubawo ekizibu ndi apaana ateekwa okukyusa okutuusa tambu etuuka mu makati omwana natandika okutuuka ali ngati yasooka ni ku ssomero ebibuzo ne bikoma ne bamubuuza nti owaye ate kati byabadde bitya kati ngaotuuka bukyali naga nti
omwezi guli gumu n'ekitundu maama abadde mulwadde kati nga nkeera ku makya ne mmala okumuteekerateekera ne mbitwala mu ddwaliro gy'ali nendyoka nzija ku ssomero kati ate ne olw'eggulu nga nsooka ku ddwaliro ne nzigyayo biri ne mmala n'omuteekateeka ate ne nkomawo ate ne nteekateeka ebyenkya kyekibadde kintu saleeti tikyakyavaamu kati yawonye yafa wiiki ewedde kati ngaomwana baali bamukuba era ezo nga tebagitegeera akati nabano tujja bagoba kati ekizibu tikiri awo ekizibu kiri mu economy kiri mu mbeera gye mukolamu ebintu mu buli ngeri teacher wa science nowa arts enjawulo nze sigiraba nsaba nkuwe ka information katono nnyo mukulu mivule nkawe honorable ekisookera ddala bw'oba osimbye awo abantu 100 n'okasuka ejjinja bwoti randomly emikisa giri kinti ofuna owa siniya 4 mukyo kyeŋŋamba nti eggwanga lino liyinza okuba terinatuuka nakuboola buyigirize oba bwa arts oba bwa sciences. Ekyokubiri era honorable bw'omala okuwa miliyoni 4 omusomesa wa sciences conditions zo ziri ki mu UPE wayongeze sente z'owaayo ku buli mwana buli ttaamu ogenda kusanga ng'omusaala gw'abasomesa gugenda na kusinga ebintu ebikozesebwa nga test tubes n'ebirala yeeyo information information gyompadde kano tukagire ddala mbadde nzija nenkebera ku fayiro zange ndabe statistics today wetwogerera actually by 2013 abaana abayingiranga mu P1 babeeranga miliyoni 2.2 n'okusoba negebagenda nga balinnya kati right now omwaka oguwedde actually wetwayingirira mu covid bayingira 1.8 olwaleero statistics tezinafuluma naye bateeka okubanga balinduza miliyoni 3 kubanga waliwo omwaka ogwafaawo okiraba naye katutwale average ya 1.6 nti bayingidde P1 P7 ku record zetulina tebasukkangako 7,000 babeera 7,800 7,600 senior 4 2015 bali 3,600 mu 5,700 senior 2014 3,600 2013 28,800 2000 kugamba olwaleero UNEB beregistering bali PLE baregistering 8,800 8,832 UCE bali jesalize 3,4,9,3,24 elevo bali jesalize 9,7,9,3,6 now bwetubanga mu P1 bayingira 1.6 or 1.5 that means by P7 50% bali tale by senior 4 not even 50% kuba buva ku mitwalo 7 noda ku mitwalo 3 that's approximately 60% mu senior 6 wabanga bali emitwalo 3 ne bayingira mu 9 means indicate tuli mu 30%. Now okuva mu senior 1 okutuka mu senior 6 Millennium Development Goals ziga nti omuntu atuse mu senior 6 kale aba abugumyeko si kyekyo so kati ne gwanga n'okubuguma situnabuguma at all naye system zandibadde zireeta ababugumu ate zitwongera okwonoona akati awo wali ekizibu amazima amatuufu gali nti tukkirize tugaane gavumenti mwetereze toyinza kungamba olwaleero nti president bwegye byatandikira muyinza okumpabula naye nze mpulira nti byatandika president yalagira si kyekyo naye president yolagira gwe tofuna bakuwa ku research n'olagira ekiri informed lwaki era kati bwe bimala okulema ndabaga nti kati prime minister kyoboolaba nti baticha abamu bagamba baga nti tugenda wa prime minister sujja nagenda na ministry first of all omukulu ye yalagira kakati omukulu amaze okulagira kakati ate gwe omuto onooyogera ki era bw'ona obitwala eri era ajja kusigala ku kiragiro kyo kugamba ebigambo bizibu nnyo katulabe RCC ensonga ezo kyajogerako n'ekirala kyenjagala okubuuza mukulu wa RCC mukulu Borora oli mumativu n'engeri gavumenti gyekutemu ensonga eno mu kusooka naddala mbadde saagala kuyita kutiisatiisa naye kwandibanga kweku abasomesa okudda ku mirimu oba si kyo babagobe panic mode eyo
lobanga manyi bagamba nti abbira yenna ne bwalaba omusota agwekwatako ebyokumubojja bijja luvannyuma. Tukkiriza nti tuli mu katuubagiro nga bwe nakayise mu kusooka, naye si kyabasomesa bokka. Manyi gavumenti ebizibu bingi, olutalo lukyali ku basomesa naye nga luva mu basawo, lwali lwakafubutuka mu balamuzi. Waliwo abali ku time bomb nga nabo batunudde bagamba naye mmwe emboozi gye mwogera sigitegeera, lwakuba nti kati ffe tunyumirwa nnyo ebintu byonna okubyogerako nga bwe bizze ne tutabyogerako nga bwe biri. Gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo tebuli ku basomesa bokka, erina n'abakozi abalala bangi nga bwe nkubalidde. Ojjukira luli abalamuzi lwe bateeka ebikola wansi, mbeera neefuuka nga si nnungi. Ne twogera ku abo bwe tubafubutukamu, ojjukira ensonga z'abasawo nabo ne bateeka zaabwe zikyalina fresh, nazo zikyali awo ziri fresh. Nabo bagamba bannange embeera si kaakati, tulina ensonga ez'abasirikale. Owulira Mukuru Bulola, ensonga z'abasirikale bwe tugenda okutandikira kasooke tuwummulemu katono tukomewo n'ensonga z'abasirikale. Kirabika ekitimba kyo kikyakwatira ddala. Okyali mu pulogulaamu ebigambo tebitta, tugenda wummulamu katono. Tukyalina omukulu Anderson Bulola RCC ow'Erubaga, mukulu Limbazi Nalukoola munnamateeka, ssaako ne Honorable Ssajjalyabeene. Katuwummulemu tukomawo. Yes, webale kubanga okyali ku NTV ng'okyagoberera pulogulaamu ebigambo tebitta. Nze Ali Mivule nga tukyagenda na maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo, ensonga y'abasomesa. Mpozi nakugambye nti tujja kusomaawo endowooza zo maaso awo ze tunaaba tufunyira nga osobola okuweereza gwe kyolowooza ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen. Olwo nno tusobola okuba nga tusoma ebyo gwe by'onooba osobodde okututegeeza byolowooza ebigenda maaso, kiki kyolowooza ekyandikoleddwa ku nsonga z'abasomesa n'ebirala. Nyongera okujjukiza nti tuli ne RCC w'Erubaga Anderson Bulola, tuli ne Elias Luyimbazi Nalukoola munnamateeka, ssaako ne Honorable Ssajjalyabeene. Era Sempala Kigozi oliyeka Sempala Kigozi Ssajjalyabeene liringa n'empya liringa lye liggumira ennyo erya Ssajjalyabeene era obwakabaka bwebwo kwelirina ku biwandiiko by the way teririiko kubanga Ssajjalyabeene nalifuna lwakubeera omusajja wa Kabaka, mbadde omusajja wa Kabaka ow'omuluka ow'eggo deputy Ssaabagabo ne Ssaabagabo, kati ntuula ku lukiiko lwa Mutesandula University, so ndi musajja nnyo wa Kabaka. Kati mu kifo ky'okumpita Ssajjalyakabaka tetugamba nti aka tusaleko tudde ku Ssajjalyabeene, era eryo lyerinnya erikola ssente mu constituency. Waliwo n'abampa akalungu abaga nti ate kati Ssajjalyabeene Okay, tugendedde awo mu kuwummulako mukulu Bulola adde akyatulambulira nti ekizibu tekiri mu basomesa wokka n'abalala, era we tukomye abadde akyakona ku nsonga ya n'aba security naye badde nkyali ku ba security, naye wabaddewo n'oluvuuvuumu n'abakozi bali mu district local government nga nabo batiisatiisa okuteeka wansi ebikola, nabo nga baagala okwongezebwa omusaala. So nga twogera ku kintu ky'emisaala tuleme kukizingira nkate nereme kubeera nga etunuulidde ekintu kimu ekyabasomesa. Tujjukire nti luno lugendo luwanvu, so commitment sigamba nti gavumenti yeesuliddeyo ogwa naggamba, naye ebalansinga, kubanga omusomesa ne bw'anaaba afunye ensimbi ezimumala waliwo ate byakyetaaga nga birina nabo okusigala nga bigenda mu maaso. Ajja kwetaaga services endala, ajja kwetaaga ntambula etegeerekeka, ajja kwetaaga amazzi amayonjo, ajja kwetaaga amasannyalaze, ajja kwetaaga security, kasente ke waba akafunye asobola okukatuusa gy'alaga. So bingi
omugugu gwa gavumenti guno si lwakuba nti nno teyagala wagazi kuwa basomesa ssente, naye tesobola kugamba nti nno ate ngenda kutiitiibya gundi ate ndeke gundi nti nina abaana n'ebyana. Abaana baayo bonna balina okuba nga batunuulirwa kyenkanyi. Nalabye minisita Musaasiza agamba nti tebalina ssente tewali. N'embeera gye nakugambye nti tutunulire n'embeera gye tulimu, nti newankubadde nga okwongeza omusaala kuno kwetaagisa mu kaseera kano, naye tutunuulire n'embeera gye tulimu ng'eggwanga okutwaliza wamu oba ng'ensi yonna. Commitments ezo tusobola okuzituukiriza oba ebirala byonna tubiteeke ebbali tutunuulire bino, naye ate buli kimu kifacilitate kiriisa ekirala. Biringa embeera eno gyoyinza okugamba eringa muwogo eringa muwogo, waggulu nva wakati nku wansi emmere. So tojja kutunuulira kintu kimu ekirala okikole ki. Manyi lwakenseka pulezidenti yagamba tuli muwogo naye RCC agamba naye ali muwogo aliwo olinda kigo okubanja barasisi namwe munatira okubanja babongeze. Barasisi bali tetuli bamativu naye embeera egiraba oli akunnyonnyola embeera nga naawe ogikola ki onoonya wootandikira. Era kati bwowulira nga bongeza nalukoola omusaala ogamba naawe oluma amannyo nogamba naye nga embeera nga bweri tukkirize nti embeera saawa zino mivulekkiriza obagaana tesobozesa bintu bino byonna gino emigugo gisitula omulundi gumu tugiwanike, kijja kutwetaagisa naye ate n'omutima omulala. Pulezidenti ekyokwongeza abasayansi emisaala kyali kuki, kigendererwa ki? Mivulensi gye tuva ne gye tulaga olwaleero okulaba nti weetaaga section ennene eya population ng'eri mu sayansi okusinziira ku biri mu katale. So kyalinga nga ekyokubusitinga bano abaana abasoma oba n'abantu okupiikinga interest mu sayansi lwakuba nti buli kintu bwe kijja kifuna contradiction. Kati engeri gy'omanagingamu contradiction oluusi ebeera kositire n'okusinga idea yennyini gye waleese. Eyaleeta nuclear yalaba nga kyakulwanyisa kirungi, naye ate agenda okutyaba nti singa buli omu abeera ne nuclear ate ensi eyinza okuzikira omulundi ogumu. Kyevulaba leero ne bwe liba ddwaliro nga liyina sayansi ey'okuusa ku nuclear, oteekwa okufuna pamiti ekukkiriza nti akituufu nuclear wuuno eyekuusa n'owa sayansi si bwa byakulwanyisa wabula bya bulamu. So contradiction ey'okumotivatinga abaana okuba nti bettanira nnyo subjects za sayansi n'okuba nti bazifuula priority okusinga arts eyinza okuba nga olwaleero contradiction y'amaanyi naye tekijjaawo mutima ogw'okugamba nti nno sciences tuzeetaaga mu basomi ne mu population okutwaliza awamu. Okay, mukulu Nalukoola nkulabye kutwa okunkumula. Mbadde mpuliriza omukulu mu Lunyanyimbo oyinza okugamba is lamenting ng'alyolesa obusoberwa gavumenti bwetuddemu naye nga byonna biva ku butateekateeka. Olaba bwe wandiyagazisizza abantu sciences wandisoose na kutunuulira conditions kuba ebimu ku ebyo ebyalinga biweebwa bano abayigiriza abato nga Honorable Sajjalyabeene bwe butabaawo bw'ebyo ebikozesebwa mu kusomesa abaana sciences, laboratories ezirimu ebyo ebyetaagisa nga teziriiwo, ng'omusomesa akolera mu mbeera enzibu okulaga abaana okuboolesa emisomo gino engeri gye bandigizeemu obulungi tebyaliwo, naye bo badduka ku bantu kubalinnyisa ki misaala nga tebamaze kuteekateeka ebyo ebisookerwako. Kyova olaba kati olwaliro ne boonoobawo emiliyoni 4 naye nga tebalina bye bagenda kukozesa kuyigiriza abaana, era abaana tebajja kuyita sciences nga bwe waali agadde. Kale na bwe kityo mwalina okutwebuuzaako ffe abagagga b'ebirowoozo
ne mubuuza ku bannansi ne mubuuza naddala abasomesa ab'ensonga n'abo abali mu private sector ku saidi y'ebyenjigiriza. Omanyi ebyenjigiriza nze nakula kitanga ngamba bw'oba oyagala obujjanjabi olina genda Mulago, bw'oba oyagala kusoma obulungi olina genda mu ssomero erya gavumenti. Naye byonna mugenze mubitta ne biggwawo bwe bityo olw'obutateekateeka bulungi. Olwaleero ebyenjigiriza byashifutinga ne bigenda ewaabano mukulusajja lya Beene nti private schools kati ze zikutta kati. Wabeebuuzaako n'olaba butya bwe bakola sciences gwe pulezidenti nawe RCC nga temunakola bye mukola. Olaba olwaleero enteeseganya bwe ziganye, minisita wa education wamuwulirako ng'ayengeejinga abasomesa, ye yasomesaako wa ayina experience ya busomesa bwe basomesa ki kye bayitamu okutuusa okuyisa abaana. Ekirala pulezidenti ebintu byonna yabyefunza, ye kamala byonna ng'eggala essajja lyeritta ensekera ate lyerikuba ennoga nti ne vaisi we bwe yagezezzaako tebyaganye, yekka ye firimusita. Kakati embeera efaanana bwetyo yereeta obutafuna na mawulire matuufu, okwebuuza we kukalubira. Abantu bonna ne baba booli awo nga bakutya buti Honorable Sajjali Abeene, pulezidenti ono temumuwa ku magezi obadde mu paalamenti okumala akaseera. Akati nga nkuweko information, Pulezidenti Museveni aweeka amagezi kubanga ne bw'ogamuwa era tagatwala. Era nawulira nokola olwo twali mu paalamenti awo ne ndaba presidential advisor ne mugamba exactly kyekimu kyowe musajja ate naga nti wange ate oluusi naffe agatuwa. Kwegamba si byangu nnyo. Era singa nze ndowooza nti singa yali afuna amagezi bino byonna tebyandibaddewo kubanga mu buli ngeri toyinza kuva eri n'olagira bulagizi ku kintu nga kyomanyi nti 25% be bagenda okukwatibwako ensonga eyo, 75% bali ttale. Ndabana abalala bogendo ye by the way kamala okuwa na information yenu okwagala science kiva mu ngeri gy'okikuttemu. Nze nafunanga kinaana mu history, kinaana mu literature, kinaana those art subjects. Era nga zikola bulungi nnyo. Naye bwe ntuuka mu senior two omusajja bamuyitanga Melrose, yali musajja mu America, yali avudde mu Vietnam nga bazze as Peace Corps okusomesa mu Africa for 2 years. Omusajja bwe yajjanga 5 minutes ng'omusajja atayiminga budde bwe 5 minutes ng'ayogera ku nnyonyi, ng'ayogera ku nnyonyi naga ennyonyi n'ogibonga ate ennyonyi ne bweba nnere nenogera ati nnyonyi eno kyenva olumu ngenda nemugamba excuse me Mr. Melrose, okuvuga ennyonyi kyetaagisa ki? N'agamba olina okusoma physics, olina okusoma okubala basic, awo toyinawo kirala, geography eno yonna ojja kuwootereera. Nengamba Katonda kubala mbadde nfuna 12 18 bwe olwo nkoze nnyo, nkoze ntya physics nga naye mutya bwe mpulira teacher wa physics nga yajja nga neegoga. Nengamba kati oluvannyuma ne ngenda wa father cousins yali asomesa kuba nga we bangambye okubeera pilot kubala kuno nkoze ntya, nagambye kintu kyangu nnyo. Akati bye byakola n'ebitaakola sijja bikubuulira, naye natandika okugamba kansoma okubala ne physics. Okuva mu senior 2 n'enkyapa okubala, ogenda okutuuka mu senior 4 ng'okubala nina 2 na physics nina 3. History gwe nafunanga mu 8 nafuna 9 ne literature 9. Now kwagamba okwagazisa abantu ekintu kyekisinga obukulu. At the same time ensi ezirina ba scientists abalungi zo zikola zitya. Nze mbaddeko mu Ireland, mbaddeko e Geneva, mbaddeko e Germany. A teacher, in fact bw'oba ozimba essomero compound abateacher bana parking amamotoka eri kikyali osomo bwa teacher nti olutandika nga company ezitunda emmotoka zitandika okujja kubanga omusaala gwe gusingayo obunene, automatically abasajja abo bajja kwagala kikye bakola n'ebigenderako. Era awo wewali ekizibu nti akati ate bw'ogenda n'okutunuulira ebintu omukulu byadayogera nabyo bikulu nnyo nti situtusooka otunuulira abasomesa bokka mu buli ngeri tulina kutunuulira ekonome yonna kati ebintu naye kati byakoze eki byakyankalanya. Finally kamala okwebuuza ekibuuzo kimu, bwe tunaawa aba science teachers essente nnyingi, omukulu akyogeddeko equipment ezigenda bagenda okusomesa teziriyo naye endoza nazo bajja ziteekawo, naye ate bo abafuluma nga ba scientists bo balabiriddwa bano abagenda abavumbuzi kubanga situyinaawo
nteekateeka nti buli mwana engineer afuluma bakole research tubenga naffe tukola ebyaffe ebiva wano. So bw'obanga otandikidde ku beesi eno neeri gye balaga naye kola ki teekateekayo. Kakati olaba ekizibu kye tulina nti akugamba bino byonna abagenda okwekalakaasa abangi bali ku time bomb, naye gavumenti buli lwebanga eteekateeka essente ebirowoozo byabwe biri ku classified expenditure obuwumbi 87 bwakulwanyisa obubbi bw'ente mu Karamoja. State House nebanga etwala line share okulabirira abantu ababiri, President ne First Lady abatuulayo, omu nga President ate ng'omulala Minister, nga temuwadde priority ebintu eby'ensonga ng'ebyenjigiriza. Eggwanga likyali mu ddubi. Ebyenjigiriza science gwe mwogerako yalina okuyimirizaawo bufakitoro obutono abunasobola okukenenula ovakado aleme kuva bukomansimbi ng'ali ku kadayana akamulirweeyo, tulyoke tufune ennyaanya ezikamulwamu tomato juice. Ebyo byonna tetunnabituukako olw'okubanga muli mu kulwana ntalo, tuzimba nguudo z'e Congo, ebyenjigiriza tubirese bifettogge, ekonome efudde. Kati eyo yembeera enzibu, priority temunnagiwa bintu bya nsonga, muwadde kwebeeza mu buyinza. Okay, ndowooza ensonga z'abasomesa tuzogeddeko ekimala, aba arts nga baagala omusaala ogwo bingi bemwogedde n'amagezi ge muwadde byokwebuuzaako n'ebirala, naye katusuubire endowooza sabbiiti eyo gye tugenda otandika wenaggwerako oba oliawo gavumenti nga n'abasomesa ba arts bakkaanyiza okulaba nga abaana badda mu bibiina. Wage kati tugendagenda ku nsonga z'ebyokwerinda tulabaawo, twalabye sabbiiti eno okusookera ddala waliwo obubbi obwali e Mukono. Ab'emmundu bayingirira supermarket emu Mukono ne bagibba okukakkana ne bateekamu ku mudumu gw'emmundu n'ebirala bingi, naye nga tetunnayingira nsonga eyo ey'ebyokwerinda n'emmundu n'ebirala. Katusooke tulabe ezimu ku ndowooza z'abantu zibawadde betusobodde okutambula nabo okuviira ddala bwe twatandise programu eno. Gwakyali okyasobola okuweereza ku nnaku WhatsApp kweyo enamba eri ku screen, nosobola okuwa endowooza yo era ejja kubanga esomebwa. Katulabe ezimu ku ndowooza ezize nga tetunagera maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta. Okay, tugenda kuba tuzirinda ndowooza nga bwe zijjaawo. Ndaba omukulu Teko wali azireeta mpola mpola, kale ndowooza zijja tusangayo ezo ensonga y'ebyokwerinda. Twalabye abamu ku bantu obukuba ebyokwerinda nga bagamba nti kakati kirabika ng'embeera etabuse kukuba ku nnyama, era katusooke tulabe ka vidiyo ako oba bayiti eyo kwe tugenda okutandikira. Omunnamagye Kano Fred ng'alina by'atangazaawo. Bali kubanga mmanyi bajja kulaba zino TV tugenda kubatta, kubanga nze ebyokuwandiika statement ebyo byatanuuye ebyo sibimanyi bulungi, sibitegeera. The message is ate kale maze nkugambye mulina okutta ababbi. Omubbi ow'emmundu aba azze kutta n'alabye akatambi ka supermarket ya wano, n'alabye what we call in the army insecurity weapon handling, tebabadde basirikale, kubanga oli waliwo yaleese emmundu n'asooka agisuulawo nga waliwo abeebasaawo n'agirekawo. Omusirikale wa poliisi oba wamagye kyo takikola, wakira alwana na mmundu bbiri ng'azikutte, kubanga oli yakomyewo oluvannyuma kujja gisamba. Kyandaze nti babadde ba civilian, naye emmundu how do they access guns? Emmundu zivaawa. Ebibuuzo bingi ddala, emmundu zino zivaawa. Ekikulu omukulu wa president representative wa president wali era nga y'omundu ku bakulu abatwala ebyokwerinda naddala mu kitundu gy'ava omukulu Anderson Bulula agenda kutunyonnyola. Oyo Kano Fred Mwesigye akulira ebikwekweto bya Tokola era nga abo babadde wali mu bitundu eby'emukono mu lukuŋŋaano lw'ebyokwerinda nga baliko ensonga ze batunuulira okuviira ddala ku eri supermarket gye babba ku mudumu gw'emmundu ogwaliyo. Okutandikira ddala kansooke n'omukulu Anderson Bulula.
statement ogiwulidde kuba abamu ndowooza babadde bagifunye bubi nga bagamba nti buli mubbi yakiclarifyinze nti omubbi owaki ow'emmundu armed robbers era ayongedde okukinyonnyola nti omubbi ow'emmundu abazze kukolaki naye kutta. What do you make of that statement okusookera ddala? No, waliwo ekisookera ddala omubbi aba mubbi ate obubbi tebukkirizibwa. Ekyokubiri kituuse ku level nti omubbi atta bantu bangi abattiddwa, owulidde be battidde ku booda owulidde be bakubye obutayimbwa abamu ne bafuna lifetime injuries, owulidde bano abateega abantu ne baweiringa ne kututeka akasawo n'essimu n'akukuba n'akatayimbwa ku mutwe. So ekintu ky'obubbi tulina okukivumirira, actually tulina okukijjawo kibeere nga kiri impossible. Mawanga agamu gye nsinga okwenyumiririzaamu awatali nnyo eddembe ly'abuntu naye waliwo eddembe ly'abantu bonna. Eddembe ly'obuntu bwabwe bino ebintu ebiri peti naye ng'abantu ate beenyumiririza mu eryo eddembe ly'okuba nti waliwo ebitakkirizibwa nti bebakukwata mpulira sibimanyi oba bituufu naye mbiwulira buwulizi tebakukwata ngobba bo bakuggyako omukono waliwo ebintu liyale nti lwaki otwala obulamu bwange otutte byenina tutte n'obulamu bwange. Omuntu w'emmundu tateeseka naye kubanga ekigendererwa kye tukimanyi. Ekyokubiri sasirimu tewetaaga masasi 2 kufa. Mivule oba weeraba nti oli w'amaanyi tewetaaga masasi aga kyasi kimu kyokka kimala limu bweriti bw'otafa olemala. That is if ofuna omukisa nezitakwata mutima nerikwata omukono ate era oyinza okubuliidinga n'ofa. So ekikulu kya byonna kiri ekintu kimu, emmundu zino n'ekibuuzo ekirala ekiriwo embundu zino zivaawo. Bwe tuba tulwana entalo bano bannalukoola tebamanyi nti gavumenti erina bingi byezibidde ye okutuuka okukola statement nga tetulaba lutalo sente muzitwala wa olutalo luliwa yamanya olutalo nti galina kumala kusesebula Kampala yenna n'agwa wansi n'alyoka amanya bintu biri serious. Uganda eringa kizinga ng'oggyeko Tanzania gye tutabodalinga nayo nnyo kitundu kinene naye otunuulira Congo, South Sudan, bitundu byonna bijjudde insecurity. Ng'okola amawulire enkya n'eggulu owulira nti ab'e South Sudan basaze ne bajja eno n'emmundu zaabwe nejja eno oluusi ne bawamba n'abantu eno. Luli obadde owulira mu bitundu bya Robert awo nti abakongo bayingidde ne bawamba n'abantu ku maato. Si bakongo naye abajambula abali mu bitundu by'e Congo. Tulina ekitundu wano mu Karamojja nti ono akozesa emmundu y'emisana n'agisuza eri ekiro n'esala ensalo n'edda eri ekiro. Era ojjukira ndowooza emyaka nga2 emabega kyaleetako President Kenyatta ne President Museveni ebasisinkanire Karamojja okufuba okulaba nga boogerezeganya nti abantu baabava eri. Actually ne President era akyogerako oba yali independence oba kwali kulayira kwe Kenya agamba abantu bo be baleese insecurity ewange eri wali abapokoti nti basala ne bajja eno kati olw'okuba eri wali open bo ne bayingira eri n'ebyabwe. So wakyaliwo illegal arms movements mu ngeri ezitali zimu. Nzijukirako n'emabegako awo waliwo emmotoka gye bakwata aba security yali yeetisse ebijanjaalo, nsawo z'ebijanjaalo naye nga buli nsawo erimu emmundu wakati. So there is so much that is not told to the public naye nga gavumenti ebadde egezaako okubisigaza bisigalire eyo bireme kusasamaza abantu. So emmundu zino okujjako nga tukoze ku security ya region Uganda esigala eri vulnerable. Okukola enguudo z'e Congo nga ono bw'abadde agamba kiyamba ffe
kubanga okendeeza insecurity one but also you're increasing the market nalukola simanyi oba mulimi oba musuubuzi oba mutwazi ebimu ku byonna simanyi ekimu ku ebyo kisoboka naye nga mwetisi naye nga generally there is a lot of free arms movement okusinzira ku region nga bweri naye siswala kwogera nti oluusi baterogereza ku mulya mamba nti omulya mamba ab'omu n'abamaganya ekika kyonna oluusi ne muffe mubaamu abakozesa obubi ebibaweereddwa tugeze nensanga ab'ebyokwerinda nosanga nti olw'okuba nina emmotoka ya gavumenti nosanga nga ngikozesa obwa takisi noteekako omusenyu nentandika ogenda ogikozesa ebitakola ki tekitegeeza nti gavumenti yantumye era tekitegeeza nti nina clearance okujjukira mu covid emmotoka ya poliisi yali ekola obusaabaze gye obusirikale gwe bakwata omujjukira enjukira n'ambulensi emu bateekamu nanansi ambulensi ya gavumenti so waliwo mufu oluusi abavumaganya gavumenti abakozesa obubi gavumenti bwetwaziseeko okugiyambako okuweereza abantu nti kisoboka nti wadde civilian yagiyina naye waliwo eyakoze eki eyamutumye but bw'obanga otandise okutumibwa n'ogenda obbe kitegeeza osobola okutumibwa ogende otte kitegeeza osobola okutumibwa ogende okole ki okole ebintu ebikyamu ebirala byonna so nze Kano Mwesigye nzikiriziganya naye ebitundu ebisinga obungi kubanze ndabye ku injuries ndabye ku maziga ndabye ku bantu abafiira kati ng'oyo omwana eyabadde mu counter yakedde aze kukola kulabirira famire ye bamuyinamu essuubi guzzo okimye ssente kati singa yamuse nga tutandika ate kati okuwolereza ono omukya bw'oba tonalaba ku maziga mivule emyaka nga 12-13 emabega twalina obubbi bw'okusala ensawo mu kibuga waneeno genda okutuuka ng'ensawo bagisaze naye nga bw'owulira abinyumya ogamba zirindaba olwange naye abantu gye baakomugenda nga bawera be basaze ensawo ekisa ne kikendeera nga this time ne gwe babadde basala singa bamukwata ate alina obusungu obungi ennyo si ono gwe basaze kati gwe basala edda kati singa tutandika okugamba nti ne debate manyi kati Nalukoola agenda gamba ekyo mu mateeka tekiriyo naye Nalukoola singa enkya bamuteera omulambo wali ogw'omuntu we ajja kwerabira nti n'amateeka gye gali mu nsi ajja gamba kisoboka kityono singa namukutteko ono ne mmala mulaba lwaki alina obulumi ku mutima oluusi bwe tuba twapulayinga bye tulowooza nti bye bituufu waliwo embeera ekutuukako n'okkiriza nti kuba oyo omusirikale watuukira okukola statement eyo aba alaba nti kimusemberedde ayinza okuba nga leero bayingiridde supermarket enkya bajja kuyingirira amaka nakuwaako ekyokulabirako neŋŋamba jjukira ebiseera bya riots eza November 18-19 neŋŋamba bano abaana babadde batandise okukola gundi road blocks kusanga emmotoka n'agijjako mira kusanga singa twasirika nti bano abantu balina eddembe byabba ku kkubo ne biggwako waawaddako ajja kubikima n'ewaka so oluusi criminality oginyumyako bunyumya olw'okuba toli paati oli wala nayo oba tolina buvunaanyizibwa ku yo waliwo agiyinako obuvunaanyizibwa naye bwetuuka mu lujjalo sirimu yamala kutuuka mu maka ga buli muntu kyenkano oba ku buli kyalo abantu ne bagamba siddogo lino siddogo mwabadde bagenda okusawula siddogo ono bulwadde kirabika kituufu omuntu yenna abadde akuze ng'amanyi nti kutyama nakugiirawo n'agamba bw'otyama togiirawo sooka n'okolako ebirala ebyetaagisa obutafuna kaki kalwadde so muli ndowooza nti ekintu ky'obubbi yes oli yayogedde ekigambo si kyamateeka naye kya buntu mu mateeka si kiwandiike
naye mu buntu nti singa kibanga kiri mu lujjalo fenna once provoked waliwo waji ezivaako nojjukira luvannyuma nti ekyenkoze tikiriiyo obanga ovumye obanga kyova nalukoola yasooka kukola disclaimer naye biyinza okuntabukako nyinza okugira naye si mu mutima mubi kakati mukulu nalukoola ensonga za RCC oziwulidde bulungi ddala ng'oli munnamateeka kati twagala otuyise mu nsonga legality ekintu kino shoot to kill naye specifically armed robbers kubeera ne omukulu abadde kiria oli azze kubba kondo kuba kunyama olaba nabadde ntya nga ndowooza nze nyinza okugamba ebigambo ebikaawanga omususa naye Anderson ayogedde ebigambo ebikaawanga omususa era saawa yonna kalinsambulira agenda kumujjira nammwe okumukkiriza n'agamba wano ebigambo nakkiriza okutwalira amateeka mu ngalo kyabutemu singa oddira omupoliisi oba omukwata mundu omulala yenna oba owa UPDF n'omulagira akube gw'aba alabye gwateebereza kuba omuzi w'emisango kubanga talina buyinza mukulu nalukoola si gwateebereza wabula azze n'ekissi aba ateeberezebwa buteeberezebwa nga omulaba alina emmundu aba ateeberezebwa ng'omulaba agenda kuba ng'ogamba oyo muteebereza mu bulwanyi waliwo kye bayita friendly fire okimanyi nti ebibinja nga biri ku luuyi lwe lumu bisobola okwekuba oba tokiwulirangako era nina obweraliikirivu nti ensimbu y'omuwa omusolo egenda kufa olw'okuba abo bennyini be twateekamu essente obbakugula tugenda bafiirwa nga beekubye amasasi kuba abakwasi b'emmundu wano mu ggwanga bamagye n'abapoliisi bwana mivulo olinayo emmundu nga njagaza ki gavumenti yerina ki emmundu yerina obuvunaanyizibwa ku mmundu naye ekiragiro ky'okukuba otte kya bumenyi bw'amateeka waliwo kye tuyita reasonable force amaanyi agajjaawo akulumbye n'akaggo amaanyi g'okozesa tegalina kuba ga kumuggyirayo jambiya kubanga aba akulumbye n'akaggo kozesa amaanyi agajjaawo ekyokubiri anti nkubuulidde amaanyi agakola ki gwe bw'ogamba nti yansonzeemu akaggo nange nenzijjayo ejjambiya ne musaawako omukono gayinza obutaba maanyi gajjaawo ekirala ono akutte emmundu omukugu waffe gwe tulina atukuuma omupoliisi ow'amagye akuba okusinziira ku mbeera bw'ebeefaanana naddi nabutya bwe bamweŋŋanzi waliwo lwakuba omugulu waliwo lwakuba omukono okusannyalaza oyo gwaba yeŋŋanzi naye bw'onookiteekayo n'okkiriza n'ogamba nti yenna kuba ogenda kutta abantu bangi ekirala gwe akutte emmundu aduumirwa eyawulidde ebiragiro by'abo abakulu oteekwa okukakasa nti ekiragiro ky'ossa mu nkola tekimenya ssemateeka era tekimenya mateeka malala ekiragiro kyonna komandi okubeera ng'esobola okussibwa mu nkola eteekwa okuba ng'erina etteeka kwe yeesigamye si kyakwewolereza si defense singa baba bakututte mu kawome n'ogamba nti namusse kubanga mukama wange yandagidde enkuba enzite nga mukama we ekiragiro ekyo tekyabaddeko kwesigama ku mateeka obeera omenya amateeka era gukuka wekka mu vi nabwe ekityo gwe yafunye ebiragiro nti bw'omulaba bw'oteebereza ku botte manya nti olunaku olumu kugenda kukka mu vi ng'oli bw'omu ng'olinga awuliriza abamenyi b'amateeka si bwe guli njagala omumenyi w'amateeka oyo agenda amateeka gamukwateko kubanga weegali agafuga actually kye bayita robbery kitegeeza bwa kondo si bubbi ati waliwo abadde era ayogera ku bakondo ab'emmundu ne kondo ayogerwako mu kitabo ky'amateeka Penal Code Act era ayogerwako omusango ogwo gwabazizza na butya bwavunaanwa era ekibonerezo kye nakyo weekiri kakati bw'onoddira n'ogamba nti oyo ateeberezeddwa attibwe ogenda kuba olemesezza etteeka okukola omuntu oyo ateekwa okuleetebwa
avunaanibwe bwe gumuka mu vi asibwe abantu bamulabireko ng'ekyokuyiga nti bwozza omusango gufaanana bwe guto ne gukukka mu vi bakutwala mu kawome n'osibwa emyaka 50. kangwe kati ekyokulabirako ndowooza wakalabye akatambi ak'emukono mu eyo instance kuba omukyala bamukubyeko n'ekyasa ekimu era twamusanze bali mu mutunga kati bw'omusanga n'oyo naye ng'ogamba nti kale mumenyi w'amateeka kondo naye tumukwate with reasonable force naye n'oyo naye abawa reasonable force andi kati kigambo kyoyogera olinga agamba nti omukwata mundu ono atukuuma ne bw'aba afunye omukisa ogukwata omuntu oyo tamukwata amukube bukubi masasa amugjewo amutte ontegedde saate nga ye kennyini ne mu katambi k'omunnamagye oyo ng'ayogera ye kennyini yeekoonaganye akugambe nti oli yabadde n'emmundu alabikira ddala nga yabadde civilian teyabadde munnamagye kati civilian ng'oyo ng'omunnamagye omukugule ku nsimbi y'omusolo atuuse lwaki takuba oyo omukono n'emmundu n'emulemu okukwata munnamagye waffe n'akwata ekiweddeko amazzi ne tumutwala kiri kyabadde kyakulabirako si buli omuntu civilian anti okusinziira ku oda egamba kasita abanga omubbi abbisaki kuyamba nalukoola otegedde nalukoola kati kankubuulire omuntu ayina emmundu ku sayidi ne sayidi mu military training kitegeeza nti omuntu gw'ova asinga naye ng'ayina emmundu ng'oyina emmundu nga tali ku sayidi ye option eri egi akutta oba omutta omuntu gw'osobola okuwikeninga ye muntu ayina ekisi embeera gy'alimu tesoboka naye nga ekisi ekyo tekyenkanankana na kisi kyemukola ki I can injure you ne kuguwe sasi mukugulu that one it is possible naye nalukoola bakutunuzaamu emmundu mukanoonye omukono emmundu okutunuddemu sebo bino si byamateeka tugamba kulwanirira bulamu oyo omwana kati n'amala akulaba ku TV gwe bakubye essasi ng'oyogera ebyo ogwo omususa agukunywesa sebo sirimu ekisooka sirimu wakutiisatiisa ekyokubiri sirimu abo abapondooka nesoogera ekituufu omunnamagye akoze statement enkyamu ng'akomandingira ku TV awubisa abakwata mundu tulabye abasse n'abatalina mundu mujjukira omusajja ateebereze yagambibwa nti yatiisa yali minisita wano Eriyosi Nantaba Sebulime yalina emundu ng'eri luddawa oli wattira atalina mundu kati ate bw'omubuulira nti buli lwolaba oyo ateeberezebwa actually aba ateeberezebwa okuba omuzi w'emisango kuba ku nnyama sebo nkubuulira asina kuba ku nnyama wabula tugenze mu biseera ebibi n'okusinga ebyamini kubanga amini yeba omusajja oyo mukondo bamuteekangawo wayitangawo n'akaseera naye kati owadde obulamuzi owadde obwa prosecutor ng'obuwa omukwasi waki w'emmundu alina kutta mu kiseera nga talina kyakkola nga weewo wokka lyekkuba erisigadde so si kujja kutta nga bw'osanze kikyamu nalukoola nze ne bw'olintunuzaamu toyi mumpe ku mukisa ebintu bisatu mukulu sebo modereta ebintu bisatu byenjagala tukanyeeko embeera gye tulimu kati olwaleero tujja kufiira nnyo obwereere kubanga ekiragiro ekyo nze nkirabye bw'okiraba bw'oti kijja kuba kitegeeza nti Sempala Kigozi bwe mba nayagala omutta ng'ate n'obusobozi mbuyina ng'era ndi mu bukuumi ddembe funayo ekibundu kyange ekirala nenzija ne mukuba amasasi we musanze mu kafunda ne nkisuula awo nga nti omusajja wange yadda anzita kwegamba obanga ametese musota guli mundamu it is very very possible kubanga bibaddewo owulira nga basajja abantu bajja kufiira obwereere naye ensonga y'okubiri gyenjaga kuleeta kuba nina ssatu ensonga y'okubiri gavumenti mu nsonga za security erina ekintu kyekola nga kyongera bwongezi kusajjula ekyo ekiragiro omukulu kye yakoze
si kyoteeka mu katale emukono n'okyogera. Bandibadde batudde ne RCC mukulu gwe tulina wano n'abalala mu security meeting ne nti kati mmanyi nti awo kyawo nti tukoze kati bo ne bakola ebyabwe ne basobola okusurprisinga omubbi oli naye bw'omala okugamba ndi kangera kuba ku nnyama ye tamanyi kuba ku nnyama ogwagamba nti yabadde civilian amasasi tigafulumye kwegamba kyentegeeza nti security bagitwale ng'era eri secure nga eri munda nga ebigenda okukolebwa tibyogerwa olw'ensonga nti omubbi tasobola kubba watamanyi tasobola kubba ababbi abo bateekwa okubanga baali bamaze okumonitaringa wano nti ku ssaawa zino sente bati banazijjawo era kati ziriwo nnyingi baali bamaze okumonitaringa nti ku ssaawa zino abaguzi batonotono ku ssaawa zino kwegamba byonna baba bamaze okukola ki okubiraba akati awo wewali ekinyusi nti okukuuma security surprise attacks zezokka ezikola naye wano mirundi emeka gyetulabye nebakwata babano twabakutte babano twabakutte kati tugenda kukola kino kale ne bagamba n'okugamba akati enkya security etambule butambuzi omubbi kasitaanamanya ta obudde bwonna bangwamu naye bakati bali kuki awo kiba kitedde ekyokusatu ngenda kuwa kyakulabirako sempala kigozi nakolanga mu cooperative bank nengula endejje siringi 7 half acre nakisasulira emyezi 8 kuba sente yali siina nentandika okubeera endejje eyo endejje nga kuliko emmotoka 3 kwaliko tata zaliko nyaktwali kwaliko tata kwaliko kaimotoka bagita nkajambya zino Morris ezedda nga kuliko n'omwami ayina Bedford yali yamba olole nange nga ninaka Corolla nga abantu abalabikako ku ndejje batono nnyo ne batandika okutubbanga okutubba full force nengamba Katonda ekintu kikalubi nenjagala n'okudduka ngende ku ndejje ngende ewalala omwami bamuyitanga Lubegere neewo ziriddamu nangamba nti yalina ebyuma by'omwanyi baabwe yatufaako naga nti todduka buli wamu wajja kubaayo ababbi kati ate bano bakumanyidde bajja ne babba ne bagenda akati tulabe engeri gyokka gye tunyweza nsonga za wano era olumu batuuka ku lukomera nga natidde okubeera munda abantu bagamugira mu bimeeka nga ngira mbeerako mu lukomera wano ne sirike genda okulaba nga abasajja bajja bwe batuuka ku lukomera ne bagamba nti tuyingirawo nakati otwakolawo wiiki ewedde nga true last week banziba olira twakolawo wiiki si namba nnya kebera kupakola si kigozi Emmanuel ndi twakolawo tujja kudda wiiki ejja yes tujja kudda wiiki ejja nenyingira nengamba omukyala batuwadde mu wiiki kakati wengenda bwe mmala okumanya ekyo nengamba nti ndo abantu bajja kubeereka nga bugenda nikola mu banka nengenda ekibuye olwo poliisi eri kibuye wokka okuva ekibuye odda ku y'entebe kati nengenda ekibuye mbagaye mumpe police report ngende mu banka nfune advance nfune ekibanja ekirala naye wano wannemye omusajja wa polisi yagamba nti abantu bendije munamuli babbi abeero si batugamba tuwaliyo naye nga buli wiiki amasasi gavuganya emirundi 3-4 nengamba tufudde olwo nga lwenzuukuka nti abaali batubba baali beerosi ebiseera ebyo siba naabaliwo nengamba kyenvaazireo nengamba ziriddamu nengamba omwami bamita nkasamba lyandamu wange Emmanuel baganda bayimanyi nti tuyingire obukulembeze okulonda okwaddako nalondebwa ku bwa ssentebe LC2 mbumazeeko emyaka 25 namala genda mu parliament nendyoka mbuvaako naye kyenjagala okukkaatiriza nawe oli sitakange bulijjo nawe oli sitakange nze kyambeezaako by the way nabeera ku LC2 nabeera ku LC2 nga ndi kansala empigi nga ndi kansala kugombola nga ndi muwanika emirundi 3 kugombola naye ngaekimbeezaako nti waliwo security gye nina okukuuma kyokka nga n'amateeka ganzikiriza kubanga ebiseera ebyo ofuna opondo ojjukira nti wali mu kipooli nga ebibiina tebinaddawo kuba ebibiina bidda mu 2006 sikyekyo akati 5 netubivuganyiza netubivuganya mu 2006 kakati nenkola ki nengenda nengamba owange kimenya amateeka okubeera chairman LC2 ng'ate ndi kansala naga nti the law is silent amateeka yajja okumpawula naga nti when the law is silent do what you want nengamba nja kubeerawo naye kyenakola nasirika nempita olukiiko lw'ekyalo kyenasooka okumanya nti ababbi be basinga okubeera organized
omusajja yajja nga buli kiteesa ekijja ekirumba ababbi aleeta ensonga nungi nnyo n'akikuba n'abantu ne bakkiriza obusajja nagamba DPC gwe nali mpise nemuna DPC oyo ayinza okuba omubbi oyo olukiiko tulekeraawo ne tulekeraawo ne tuddayo ne ntuula ne DPC ne ntuula ne military intelligence yali olwo lubiri baali bakyabeera mu lubiri ne tutuula nti baga olumaze okukola emyezi 3 ejja mukyaka twamukolera lubowa nange mundu olumaze ojjukubanya bulungi nnyo ne bagamba omanyi nti certificate ya mukyaka onyina nti yes no problem katutandike ne tukwata ebitongole ebikesi ne tuketandejje bulungi nnyo tumala okuketandejje baga nti ekizibu kyandejje kiri wano na wano naye nga nze n'abapoliisi n'abamagye ffeffe kaffe tumanyi bwe najjanga mu bantu mu nkiiko z'ebyalo gamba nga nti mumpe ssente basonanga singi 5 buli famire buli muntu mumpe ssente tulabe engeri gye tunakolamu ebyo byokwerinda of course nga era siwa n'ezimu zizirya nga siwali mutaana naye nga nti no problem netusirika kye naye olunaku lwaki olwo military nejja ne tata ne bayoola buli mubbi gwe twali tutegedde tewali gwe bakuba n'ogwo ne babateeka ku tata ne babatwala okuva olwo in fact abantu bagambanga era bwe bukulembeze bwabwe kuba baganda tubetolonda semba omusajja oba mulogo oba kiki omusajja etereza ekitundu kwakyafuuka kyamaresetu kati ababbi balina masuba bali bunamoya bali ludda ngeno batyayo naye gavumenti eno yo olukwata omubbi baba no one ate oluusi ne bibalaga baba bakyamu nga si babbi bennyini kakati awo wali ekizibu n'ensonga esembayo gavumenti ebadde mu nsi muno emyaka 3 nga tuli mu Uganda waliwo slums zetulabye nga zidevelopinze ku myaka gino 3 okujja kugeza endejji we nagendeyo zaali nkima singa immediately yagenda yaga nti kati straight line amakubo geego wano bw'oba ozimba wano kati singa twateekayo dda kamera ng'ekwata wano nekwata kilomita 2 na wano nekwata kilomita 2 ne tuleeta n'etteeka nti sempala kikozi omala okuzimba enju munda twagala mu kamera enkubo zino ezeewuwo nazo tuzimonitaringe akati omubbi kasita amanya nti bajja mumukwata tatandika kubba ab'ebweru kye bakoze kyokka otunuulira street n'omubbi yennyini oli agenda naga nti ati wananiya iri bajja mumulaba iri bajja mumukwata kwega systems zetulina nfu completely full and that one kibaddewo mu myaka 3 singa tukyasobola okitereeza naye kati ate kyetagisa emitala mu myaka ndoza nga 5 oba 6 okuddamu okolobe gamba ebintu byonoonese nnyo nti ne security naye mwegendedde akati bakomandingira mu katale bannange kino kitalo nnyo mukama wange mukulu Nalukoola gatwizeyo ku nsonga y'amateeka cause bwe mafunye bulungi gubadde owakanya ekyokuba kunyama armed robbers alternative kijowa kakati ekirimu kuba mukulu honorable Sajjala Bene ye agambye kwongera mu intelligence yes kati wano nokola surprise attacks kuba naye ffe ekizibu kye tulina aba babeera nga baweereddwa emirimu naye ng'emirimu gyabwe gifaanananga gya kulondoola bannabyabufuzi abo abawogera ebitakwatagana na gavumenti etudde mu buyinza ng'omulimu gwabwe gulinga ogutali kuwa bulinzi na bwekityo bwe kijja nga kyabya ddala ebya security oluswayiri lwanema obulinzi bwe buki obulinzi okukuumibwa obukuumi omanyi bannaffe abalira bayinza obwana bitu babimanyi nti oli aweereddwa okulaba nti ono avuganya essajja lya Beene taveeka mutunuulire buli wadda ono mwangu okukuuma naye bwe kijja ku bumenyi bw'amateeka nti Susan Magala bamubuzizzaawo nga kizibu intelligence nga tesobola kukola omukuuma ddembe atali intelligent tasobola kuwa bulinzi n'ekirala kyenjagala okugamba mu mateeka ekireetesa kye bayita criminal law kankuweeyo ensonga 3 lwaki criminal law waali ekireetesa criminal law bakwate oyo ateeberezebwa okuba omuzzi w'emisango ayimirizibwe mu mbuga z'amateeka bw'azuulwa nga mukyamu bamugye mu community bamutwale mu kawoome ruzira alifoominga ayige
abantu bamulabireko abaleme kukola ekyo ye kyakoze. Kakati ebyo bw'omutta otummye omukisa ogwo abantu omuyigirako, omummye omukisa gw'okukyuka, omummye omukisa gw'okukyuka abeera omuntu omulungi. Ekirala otummye okunoonyereza tumanye ensibuko y'emmundu eno. Ogenda nakuwa omukisa yamwazisa emmundu abeere ng'agukozesa okuggyawo obujulizi obwali tuyambye. Okiraba? Ssemateeka article akawaayiro aka 28 ke kagamba fair hearing. Omuntu abeera ng'azizza omusango abeera muteeberezebwa, ateeberezebwa okuba ng'azizza omusango okutuusa nga kooti egumussizza mu vvi oba ye kennyini nga yeerumirizza. Kaakati bw'oba olina omukisa ogumutuleetera gukozesereka muttira eri gy'omuzudde ogenda kutuleetera obuzibu. Kankuwa information katono, ekyo kyogambye kikulu nnyo nti nabano bennyini kubanga oyinza okugamba nti waliwo amuze omukulu alina kiseeta emmundu zitambula nnyo mu kitundu naye n'abakuumi nabo bazibu. Kati information gyendeeta yino nze ku biseera ebyo bampa abeeroddiyo nentandika obba monitoringa nentandika naye bwe twakuumanga ekanaaba nga babba endejje, bwe twakuumanga erugumu nga babba mu mirimu. Ngamba kino ki ate okusa nange lwe nayiya nga siina gwe ngambye nenga nti kakati deficient kati mpaayo abapoliisi abalala 4 bano we naabasindika eno naye nonteekeyo twakwata beerodiyo bennyini nga bwe twasindisa eri 2 badduseyo bazze kubba kubanga bamanyi kati bali eri kwegamba nti n'abakuumi abali mu security buli lwokita ennyo ate nabo n'otabateekako awo wennyini honorable walingawo gye bayitanga special branch wagiwulirako RCC bwana Mivule wali ogiwuliddeko special branch nga yabyakwerinda nga banoonyereza nti banoonyereza nawe gwe omukwata mundu ng'ate bagumiikiriza nga omusajja atuuka ng'ayambadde ekkanzu n'ayesa omweso ku kyalo nga tebamulangirira ku mukolo nti bannaye nno wano we tulinawo n'embega piso situkowubire ku bantu tekiriiyo obwo tebuba bukesi. Omukesi alina kubeera mulinga tamanyiddwa. Omukesi tamanyibwa asobola okuba omuvuzi w'ekigaali, asobola okubeera omutunzi w'obummonde, asobola okubeera omukubi wa ludda akyasinze naye nga ye waali aketta afuna amawulire ago. Kankongera information ekintu ekyo gavumenti eno ekimanyi kubanga yali eyingira yakikola bwebagira nali ndindejje naye nga waliwo oluguudo kati olugenda mu kikajjo okuva e Namasuba nga waliwo omusajja ajja abeera mu bugoyi buyulifu nga waliwo obusawo bw'amanda obwabanga obutono bamubujjukira ng'ajja n'obusawo obungi nnyo n'atundiraawo era eggaali nga buli lunaku efiirawo bwe mubaggwako n'atandika okukanika eggaali olweggulo n'addayo naye nga mbega tugenda okumaliriza olutalo ng'ayina ono cepe 3 naye ng'atufudde ng'omusajja lwogi mu lujjo gwe tulaba nga n'omulimu bagumanyi naye ndoza bakigenderera bagenda mu byabufuzi nti ekisinga okukola RCC amawulire kwe kubeera ng'ayagala ga byabufuzi nalukoola oyo apulaninga ki lwaki batutawaanya so ate biri bye ebisinga obukulu mu kutulwanirira ffe RCC Burora nga tumaliriza kuba ndaba akadde katuyidde empinga tumalirize ensonga eno naddala y'ebyokwerinda isaanye kwatibwa etya olidde ekiragiro kuba ku nnyama yabadde best alternative mu ddakiika ngemu kubakwata mundu options zaabwe ziri limited okujjako ng'olina intelligence nga wabategeddewe ekitundu we basituka era ebiseera bingi ndowooza jjukira operation juzi eyali eruweero ani eyafa waliwo gwe bakuba essasi because operation yalina intelligence era tewali yafa wadde waliwo n'ebyaggyibwayo bingi obirabye bajje balumbye obulumbi ne babazindako ne babajjamu n'ebintu ebirala nga tewali afudde naye waliwo circumstances embeera etagenda kukukkiriza kukola kyokola ki kyoyagala
so ebiseera ebisinga si kugamba nti no buli alina oba buli gwe basanze kisinziira mbeera ki. So ekyo kyembadde njagala okuyamba Nalukoola nti si buli mbeera yonna nti ewarante nga shoot to kill. Waliwo embeera nti operation esobola okukolebwa nga tewali nattiddwa, tewali nasasi lifulumye ate nebeera successful. Seemu si bbiri. So tuleme kukozesa eno kugifuula nti nno kakati tufudde bannange tekibanga nawo kino tekisoboka. Ate mu ngeri nnyingi nga tanabana kukyogera era kibaddewokko. Waliwo wabadde exchange of fire mu bubbi obanga bagoba ababbi obanga ababbi babaguddemu era amasajisi ne gabeera exchange ne wabeerawo abafa ne wabeerawo abali injured era abakwatibwa nga tebakosebwa na kukosebwa. So sigamba nti ekyayogeddwa eggoloka n'omwesigye kye kigenda okusparkinga. No. Kino just kyazze nti wabaddewo embeera ne kyogerwa mu mbeera eyabaddewo naye nga si kipya. Operation zibaddewo abamu babakutte naye oluusi ne bwe wabaawo nti wabaddewo okuwanyisiganya waliwo oluusi abazisuulawo oba abawanika ne bakwatibwa bukwatibwa. So tuleme kugifuula eno mbeera nti ewawaaza tewawaaza era twetaaga abantu baleme kukiwawaaza nakukiteekako nnyo effort. Mpozi ekirala ekisembayo nti information waliwo abantu tukola ebikwekweto bingi notuuka mu kitundu nagamba wai naffe tubadde twewuunya wawulira chairman we ngamba abantu abo bulijjo tugira tebaagala tuyingire muki information oluusi egenda okubeera nga egabanyizibwa mu byetaagisa ng'obudde oluusi bugenzi nga oluusi wabaddewo n'obukosefu bungi either ku bantu directly oba indirectly. So teweetaaga kutuuka kweraliikirira nnyo Nalukoola okusigamba omuntu yenna nayinza okugamba nti gwe neeraliikirira bw'ofuniramu enkenyera ku kintu kyonna it's okay. Share the information. Mukulu Nalukoola gwe tugenda susa ddakiika sibula tuve wano basebo ne banyaba abatuwuliriza mwebale nnyo okutuwuliriza. Ebigambo byenjogedde wano nze mbivunaanyizibwako naye nammwe muvunaanyizibwa ku ngeri gye mubitegeddemu. Mwebale nnyo gamba njagala kumaliriza n'akamukulu RCC information oluusi etuuka buyise oluusi netatuuka nakutuuka naye nga abantu lwaki basirikira information ne bwe bagiwaayo oluusi ate nabo bafuna ebizibu mu kuwaayo information. Si ekyo kyokka bawaayo information bali ne bakwata ate bali nabo ne bateebwa mu ngeri etali amateeka kakati okukakkana ng'ate bano abawadde information nabo mubatadde mu buzibu. Naye nsaba abazadde bange aba senior 3 senior 5 tubasaba mujje ku Sunday nga 3 tujja kutandika essaawa nyezi nnyini ate era ne Ssaabasajja Kabaka emisinde tumugyera katono nnyo kyagambe kituufu. Naffe tuyiga okusharinga information. Si buli gwolaba mu kyambalo nti olinamuwa information. It is key. Bw'oba olina information eri sensitive ng'eyo noonya omuntu ebiseera ebisinga alina amayinja agasukka mwaga ekyo kimu bafunika. Ekirala noonya omuntu atali ono abeerabeera mu bantu naddala ow'omu kitundu. Information bweba ya mu kitundu togiwa muntu wa mu kitundu kuba it is likely nti wasobola okubaawo connivance. Mwebale nnyo mwenna gye twatandikidde okubeera ku ssaawa 3 okutuuka essaawa zino nga tulaba programu yaffe Ebigambo Tebitta. Mbajjukiza nti ejja kuddibwamu olunaku olw'enkya Sunday okuva ku ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 ez'ekiro. Kale mwebale mwenna bwe tutambudde nabo. Mbadde n'omukulu Anderson Borora ono RCC okuva ali Rubaga Luyimbazi Elias Nalukoola munnamateeka saako ne Honorable Sajjalyabeene Sempala Kigozi njijjukidde leero Emmanuel. Bakulu mwebale nnyo mbagaliza sabbiiti ennungi inshallah sabbiiti ejja Idil Adha munoonye ebisolo bye mugenda okusala ate nga biri halali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.